who share the word of God has been with us. Omuwala ono gwe tutuumi Malayika y'omu ku bawala abazaalira wano ku Wakisa Minisitries. God has been with us. He loved us. Agamba yafuna olubuto oluvannyuma lw'okukwatibwa ssedduvutto bwe yali ng'ava okugula ebyetaago by'essomero. Nali neetegeka kuddayo ku ssomero nga nva kugula bintu. Actually n'oyo musajja nankola ki nankwata. Ng'amaziga gamuyitamu atugambye nti yaboolebwa ab'oluganda lwe. I lived like for 3 days. My mom was angry at me. Every day she would yarn at me, she could abuse me. Ate ye gwe tutumye Ssuubi atugambye nti akabasa kaava ku maama y'okugamba kitaawe yamukoza nti si yamuzaala. Okuba obuto bwange mami wange ndadde wange baali tibagemagana nga balina misunderstandings bwe babitamu ngabo. Olwasembayo maama yamukoba oyo ti muwalawo idukira ndi musinyafo third term. Agamba obudde bwadda ku bunnaabwo anti n'ebyokusoma bye byakoma. Sometimes nga ne transport yabula aye nga tosobola kuba distance eyo bugembere wa Kyabazinga nga kuwanya girls otambula olugendo olupaka ku St. James ku Kampala okutuuka okusoma. Awo obwire oba bugiire tosobola akera nti situke essaawa 12. Nga ze Kampala okuyiiya obulamu yasanga okusoomoozebwa omwalina okutunduzibwa okutatadde okuva eri mukama we. Nakolanga oluisi 10 nga ndikuinduka nga bukya ndikwira akola mbalira dakiika 2 oba 10 ekinene nasatu wasituka. Bwe nasitukanga nakera aliku abaana 2 nga ino bategeka baje ku isomero ni mwene mbatiri kwira okulamba lamba ino gemyaga nebyaka munumba ate nje nenkole n'ebindi. Embeera bwe yamutabukako yagezaako okwekuba ku kitaawe yamukoza maama we n'abalemesa. Nageme DJ buwenge kutuuka wamuze gwakatanza ati nanzaala aye nga nimwene akoba ati nze kyenda bizibu maama wakuba amasimu ankolima akoba ati ninza kuzaala zeena nkiikiriza nti ninza kuzaala ne wange tikwendaawo uyo ankolimira mfenga mbuyana nfuna accident nfiire mu motoka. Yafuna omulenzi yamuperereza funa olubuto. Yansituliranga ku ebintu yantwalirayo nga namba kuno oluisi yakola ki yamperekeranga oluisi mbeere kunasana inegire no mastowa nakola yanonera esweta nayambala sweta awo yatandikira okunkwana we nakomekera nga nsuze naye. Bano si be bokka abayita mu Wakisa Ministries bangi omusana bagusanga mu kifo kino. Andabirira ne banfaako era ne bansomesa ebintu bingi mu bulamu bw'ensi eno bye najjawo okubanga kati nsobola okweyimirizaawo. Bwe nava wano banzizayo ku ssomero n'ensoma. Ye omutandisi wa Wakisa Ministries Vivian Kityo atugambye nti ezimu ku nsonga eziviirako abaana abato okufuna embuto nga tebannetuuka zitandikira waka. And some of them who have been taught they are poor and looking for money, so they end up getting pregnant by sleeping with men. But the rape cases are also we have received rape cases, we have received incest cases. Kityo agamba abaana bababudaabuda n'okubayigiriza emirimu egy'enjawulo. Ne tubayigiriza ebyokufumba, ebyokulima, ebyokutunga, ebya computer. Tubayigiriza ne bava wano nga balinayo muzinzi bavuddemu ekintu. Abaddukanya ekifo kino bagamba nti buli Ssabbiiti bafuna abaana 4. Receiving girls between the ages of 10 to 20 who have been rejected by family. Abawala baliko obubaka babawadde bannaabwe. Twesonyiwe emikwano egimu kuba mikwano ebiseera ebisinga gisobola tuleetera okugwa mu buzibu. Emikwano egisinga gye gituleetera okugwa mu buzibu n'ogamba nti mukwano gwange akoze kino nange nsobola okikola. Alina okuyimirira n'asituka n'addamu n'atambuza obulamu n'obutava ku kyasomeseddwa na kyabuuliriddwa mu mutwe gwe. Olwaleero ab'ekitongole kino bawezezza emyaka 20 nga balabirira abawala abafuna embuto nga tebannetuuka. Sente gye tutaddewo nga twagala abaana bano bagikozese tetujja kukoma ku baana bokka betufuna wano naye n'abaana abawala bataweereddwa wano kifo kyokka n'abakazi abali ku kyalo muno mu community bafune omukisa okujja okuba nga bazaalira wano. Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa ekitongole Uganda Bureau of Statistics, abaana abafuna embuto nga tebannetuuka mu Uganda bali ebitundu 25 ku buli 100 nga bano bali wakati w'emyaka 15
ne 19.